abantu abaliko obulemu mu kibuga Jinja bavuddeyo ne balaga obutali bumativu mu ngeri y'okwekalakasa mirembe olw'abantu ababasosola kw'ossa n'okulekebwa ebbali bwe gutuuka mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Bano abadde bakutte ebipande okuli obubaka bwabwe babadde bakulembeddwa mu bbandi nga batambula okwetoloola enguudo ez'enjawulo mu kibuga eky'Ejjinja nga bwe bakola obukodyo ssaako n'okuzina amazina. Bano bategeezezza nti basosolebwa mu ngeri ez'enjawulo olw'ekikula kyabwe nga ne gavumenti yabasuulirira ekibasibidde emabega mu by'enkulaakulana. Okukola n'ekintu ekisingawo mugane kutunira ku nkosofu bwe tulina naye mutunire ku kiki tusobola ngaffe abaliko obukosofu ku mubiri. So eno campaign ebadde sensitization nga twongera ddala okugamba abantu mulekeraawo okunyuma abantu abaliko obukosofu ku mubiri, rather mutandike okubasapootinga tukolere wamu tusobole okubanga tukola environment eri favorable to everyone so that mwe bujja mu maaso tulabe abantu abaliko obukosofu ku mubiri nga bebasinga okukola ebintu ebisinga. Ero tuviireyo n'omulamwa okuboneka nti abantu ife abaliko obulemu ibbanga inene tutuviireeyo tubaire nga tuli nti twasirika titwafundikirwa mu nsuwa solayo n'okuvaayo nga Jinja City Council nga tubaire ni parade ni sensitization okuboneka nti twena tubonekwa Uganda yona yona mulundi kamaala abaana abato abazaalibwa nga baliko obulemu bayigalibwa mu mayumba babeeyo nga tibafuna service da gavumenti. Margin Fida enzaalwa ya Budaaki yennyamidde olw'embeera abantu bano gye bawangaaliramu ng'ategeezezza nti abantu bano tebasaana kuyisibwa bubi kuba nabo ba mugaso olw'ebitone eby'enjawulo bye balina. A lot of people with disabilities were discriminated against. They were locked inside either or tethered to walls. I'm so happy that today we could make already a little change for people with disabilities if it comes to acceptance. And I'm really happy that a lot of people came here to join us for the parade. These people, if you are able or not able, should have the same rights as we have. They should be able to get a job, they should be able to go to school, to have a good education. Because, you know, we are all different kind of people and God made us the way we are, beautiful and just like He wants us to be. So please help people with disabilities, look at them and be one community. Akiikirira abantu abaliko obulemu kakiiko akagaba emirimu mu kibuga Jinja Lydia Nayisibwe agugumbudde gavumenti olw'okuyisa pulaani z'ebizimbe okutali baliko obulemu we bayita nga yeekokodde n'abo abasosola okuviira ddala ku bazadde. Mbeeradde tubaamu nzibu ekyokubonerako oyinza okuba ng'ofunye omukisa nga wandiweereibwa omulimu aye ng'embeera y'ekitundu teri kusobozesa kukola ki kukola nki kino kye beeta accessibility nti olwise omulimu guliwo aye ekizimbe omulimu ye guli mu butuufu ososolebwa olw'enkula y'ekizimbe. Empeereza ediriyo katukobe nti nze ntambulira mu kagaali singa bampayira omulimu nga waguli eyo waigulu mu kalina mba nkola ki nemererwa. Asuman Mukembo yakusakidde eggulya lino ku KSTV Agalero.